ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول عليه أفضل الصلوات والتسليم، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق الحسن. ثم قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال صلى الله عليه وسلم: أقسموا المال بين أهل الفرائض فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي إلا ووصيته مكتوبا عند رأسه. أصل الحديث سنة الله سبحانه وتعالى إلتم السوطة نجد متين مجيبه oyamtusizo walero yamkeseza nabanga chatadde wakasira kanonga tuchali balamu. Nashkuruhu li hadhihi ni'mati al'azima wa hiya ni'matu as-sihha wa ni'matu al-hayat. نشكره سبحانه وتعالى فإنها سيد أنعم الله تبارك وتعالى ينعمها على عباده. بس الله سبحانه وتعالى وينجر بياتات ودي نالتينجر يشكرو اتسوكر الدرا تيتينجر تشوبلم الله تاتا ودي ولمد عيوان. نقول يمنى الله سبحانه وتعالى واسمس الزوق سوك على أن يصل ويحصل على موعظة اليوم ngagenzo okufuno okuwulirwa kw'olunaku olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza oluvannyuma tumwebaza ekyengera ky'obusiraamu kafa biha min an-ni'ami. Allah subhanahu wa ta'ala wakiwaddeyo ennaku baddu be abamuwadde ekyengera ekitalinaalina, abamuwadde ekyengera ekisinga ebyengera byonna. Yaqulu subhanahu wa ta'ala: idh qala lahu aslim, يعني إذ قال الله لإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يقام بكوير النبي وإبراهيم عليه السلام نعم قامت أسلم wewe yokura Allah subhanahu wa ta'ala faqala aslamtu li rabbil alamin. Nagati newaddeyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atiwa kutukiriza amateekage, okubanga atiwa kugassa mu nkola n'okugondera ebiragiro bye byonna. Yensonga lwaki tugamba nti inna al-islaama yani al-islam huwa istislamu lillahi بالتوحيد والانقياد له والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام. وبقيوايو ومتنيوايو لله سبحانه وتعالى غيوديو كمانتي agenda kugondera mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga wakugassa mu nkola والخلوص من الشرك يعني التباعد عن شرك الله سبحانه وتعالى أو عن عبادة الله مع غيره. okwewala n'okwesamba ekyo kyonna ekirimu okubanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitaliye kyetuyita obusiraamu. Nolwekyo ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubanga aligamba nakkiba Ibrahim alayhi salam, Ibrahim teyakoma okwo n'akiramira abaana be n'akigamba ate yayamira batabani be Yaqubu mutabani wa Ibrahim alayhi salam. Ne Yaqubu naye kennyini n'alamira abaana be n'abagamba nti inna Allaha astafa lakum ad-diina, abange baana bange, abange bantumwe abali wano mwenna abatuwuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yakusiimira eddiini ala wa huwa diinu l-islaami faqaala fala tamuutunna illa wa antum muslimun. Abange yeddiini ey'obusiraamu kuba Allah subhanahu wa ta'ala kennyini atugamba mu Qur'ani n'atugamba nti fala tamuutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekugezangako ne kujja gye muli okujja kuba muli abasiraamu abatabaddala. Takomoko subhanahu wa ta'ala nategeza n'atugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Ategezo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama عندما كان في حجة الوداع ويا النبي صلى الله عليه وسلم قال محجي سيمبايو عمل حجي سيمبايو الله سبحانه وتعالى السآية قامت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والوالدين سجزاكم الدين يعني اليوم أكملت لكم دينكم بدرس الدين يموي
وأتممت عليكم نعمتي يعني تمنيت لكم أن تكونوا مسلمين وأن تموتوا مسلمين. الله سبحانه وتعالى نابسيمira amuberenga muwangala ngate muve mu nsi munonjera muli abasiramu abanna baddala nagamba fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange Allah subhanahu wa ta'ala tagezanga kunaleeta ibtilai al-maut naleta ekigezo ky'okufa ne kikutuukako oba gwe n'abaana b'abafamiriyo okujja kunga obalambidde obusiraamu okujja kunga wekutuka obusiraamu. فعنا الخطبة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ستدور حول مكاتبة الوصية ومعنى الوصية وما يدور من حولها. تغنو ولدتم إن شاء الله kuchikwatagana kutiitibwa ekiraamo yani mukatabatiha okuwandika ekiraamo ekyo wakadhalika ma yaduru haulaha n'ebimu ku bikikwatako. olwaleero ogenda okwetegereza ensi yaffe Uganda. Allah subhanahu wa ta'ala akusaase obusiraamu weebuli abasiraamu weebali n'ebiwandiiko ebyawandiikibwa weebiri naye ababigoberera beebaguze. Naam tukimanyi abantu olwaleero muslimu yani muslimu asma abantu bangi olwaleero basiraamu manya naye ma yafaluunahu yani tamaman mukhalafa lilislami byebakulu olwaleero byawukanira ddala n'eddiini byetugamba. kaifa dhalika وكيف يأتي ذلك ثم ندعو أننا مسلمون أتولف نما يتقام أن تلي بسلام لننظر في أنفسنا بل الإنسان على نفسه بصيرة أمان قبل يوميا سنغو فيما يوميا تنرم والله سبحانه وتعالى جنة كقواتا ونملكنا بيوما جنة كقواتا كرلو bwewesi kulira kencho genda kumuleka ajja kukola tauba ajja kulekawo ku nsi kuno olwajja kumulekawo ku nsi kuno kumwebiri yanasooka munne ajja kubanga mwana wattu ate obooli awo bayinza okwawukana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. yensonga lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba nti ittaqullaha haythuma kunta Allah mutebuli wonna waba obadde. sinsonga olina mukwano gwo sinsonga wooli waliwo kwetya sinsonga wooli waliwo akuzira Allah subhanahu wa ta'ala oteekeddwa okubanga omutya bi'awnihi subhanahu wa ta'ala biimkanika okusinzira ku busobozi bwe Allah subhanahu wa ta'ala beeranga omutya. takomyeko n'atugamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba nti almaru ala diini khalilihi omuntu yenna buli wa mukwano yenna kizibu nnyo okusanga ab'omukwano okujjako nga balina bye bakwataganamu. tosobola kuba mukwano gwa muntu okujja kuba mukwatagana naye omuganda nagamba nti mbulira gwoyita naye kubulira ebisazo bulokugamba nti otambula nani tambula ne kamiliyoni tosobola kubulamu ndongo tosobola kubulamu mwenge kubanga amupromotinga era akuba endongo tosobola kubulamu musiki omuziki toyinza kugwewala oba bwabaye mukwano gwe oteekeddwa okubanga ku bifo ebyo ebiri watukako ekimu ku byo. Lolekyo almaru ala dini khalilihi nabbi n'agamba yahuthuna ala falyanzur ahadukum man yukhalil. abange buli omu atunule ani gwalina okufuula mukwano gwe aw kama qala afdalu salawatu wataslimu. lolekyo buli omu gwogenda okufuula mukwano gwe okutandikira ddala ku mukyala gwogenda okuwasa kuba yeewo omukwano ow'okumpi habibatika habimataka mukyala wo ow'okumpi Allah subhanahu wa ta'ala gwaba akugeredde okufuna noonya omukazi noonya omukyala oba omukyala gensaba nnyo Allah akuba omusajja nga ddala yajja okubeera sahibuki yajja okubeera ddala nti ddala ebutuufu yateekeddwa okuba naawe. nawe omusajja onoonya omukyala gukakaza ddala mutuufu ono gwesaana okuba naye kyalinaku olwaleero ogenda okwetegereza mu maka gaffe ag'abasiraamu abaana baganya okufumbirwa tebannafuna bye baagala abavubuka baganya okuwasa tebannafuna bye baagala naye olwaleero ng'obwenzi bufuuse sunna efuuse enkola baganya okuwasa baganya okufumbirwa olw'okuba alina akawala kakwana owulidde olw'okuba akawala kalina omulenzi akakwana ne bubeera ku lutya ne bugaana okufumbirwa n'abazadde ne beesulyeyo gwa nagamba butakiriza baana abo n'olulya ebigambo omuzadde ebimuvaamu nti ndaba naffe lwettu bwe twali si kirungi mwana kubuuka siteegi kikyotegeeza nosanga olinsize nina abaana nti abo abaana baali bakivubuka Allah yatondayo abaana b'ekivubuka n'abaga nti nina okuba nabo bwe kibanga tekiriibwe kitegeeza ntudde ku nkola entuufu bw'oba oyagadde omukyala Allah akugambye nti fankihu ma taaba lakum min annisaai matna wa thulatha wa ruba wa kalimatu nnikahi inda almufassirina wa inda alfuqaha yaquluna anna nnikah yani ankihu ma'nahu ad-dammu wal-jamu ma'nahu nikah ad-dammu wal-jamu ma'nahu al-wad'u yani عدة معاني.
ate kigambo nika kirimu amakulu ag'enjawulo bw'ogenda ndi ahlu lugha aw lughawiyya maana lughawi abasajja abanna bolulimi n'abasajja bafuqaha wa anda almufassirina naye ba'dhum yani yajtami'una fi maani bw'ogenda okusinzira okumaliriza booti nga bonna bakwataganye kitegeeza nti omukyala yenna gweba weegombye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye fankihu ma taba lakum min an-nisa muwase aba balungiridde mu bakyala bwe kulaba nti ye mulungi genda omuwase tagambye nti mukyala oyo mwendeeko tagambye nti kola obutwe butambuze tagambye nti gwe omukyala otuuse okufumbirwa naye tonnaba kulaba ng'ofuna gw'oyagala funa akwendako bannange bintu byogera lwa bulumi olw'ensonga nti omma eyonooneka abazadde mwonoonye abaana mwonoonyese abalenzi n'abawala lwa nsonga ya butabatuuza kubabuulirira n'abala okuwulira ebigambo ebawulira mawaidha al-islamiya ne mubeerayo tattakhiduna yani sabiila buli omu n'abanga asazewo okukwata ekkubo ly'abakufu era mutaayi twabiwulira dda naye manya nti Allah agenda kukwatako olulwo oyo akwagala oba oyo akwogereza nga takwogereza mu mateeka matuufu n'atuka okubanga akwendako n'otuka okujja ku lujja ng'olina olubuto n'atuka okuwasa nga abamba babasa balina n'embuto munda wallahi kino kibabuulira Allah mugenda ku ansalinga maaso ge olwaliro omwana omuwala basobola omugamba okufumbirwa n'agaana naye olunaku Allah baamugerera n'agenda ne bamwendako n'afuna olubuto olabira nga bambuye okubeera nti bamufumbiza abadde agambye okuva ku lujja saawa eyo baagala emikolo bagikolewo omuweeki emugiggwe kiki ekibadde kikugaana emabega bino tubyogera hatha yajabi almawida kino kusaidi yakubanga twebuulirira bannange tudde engulu okutya obuvunaanyizibwa abasiraamu kwe batidde abavubuka kwe kubeera nti kubaleetedde ogenda okutabaala maka g'abantu nga bagenda ku nsebenju z'abantu okubeera nti bakwana abawala kubeera nti boonona abaana b'abantu jangu dayireki osabe omwana bamukuwe kuba nabbi yabagamba mwe abazadde abalina abaana abawala man jaakum tardawnahu khulqahu fazawijuhu oyo abajjidde man jaakum tardawnahu oyajja ne mubanga mumusiimye khulqahu empisa ze wa diinahu n'eddiini ye fazawijuhu eyabagamba nti mutundye ebyobugagga omusajja janga yesobola asobola okuliisa omukyala asobola okumpangisiza oba okunoonyesa ente ezinaagula awantu mwagala janga yevuga mwagala ayina kalina bameka waliwaraahum yani alamata sual kathira olwaleero abantu buli mabega kukola banga ayina sente balina question mark ennene tomanyi bugagga gye yabujja tomanyi ki wabula gwofa bugagga ne mugenda okumaliriza nga ate mukama mukuba biwoole fabiha wa ni'ma nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min dhalika Allah tumsaba tasibiri fanakolo bannange tudde engulu omusiraamu olwaliro gwe musiraamu weebulinga eddiini naye gwe musiraamu kyokola kyonna kivumaganya obusiraamu n'abasiraamu kasita kiba kiro kyokoze kyonna nga kirungi kigenda kupresingisa obusiraamu n'abasiraamu naye olwaliro abantu batamiddwa eddiini y'obusiraamu lwaffe basiraamu omusajja yetibwa Farazd muarrikh al-Arabiyya omusajja yetibwa Farazd okuva mu Arabia agamba nti yali ku mulembe gwa Husaini wa Husaini wa Ali Husaini ibn Ali Husaini wa Hasan wa Husaini ku mulembe ogwo omusajja yaliwo kuva dda ku mirembe gya Muawiya naye yatuuka ku mulembe gwa Hasan wa Husaini nga Ali amaze okuvaawo Ali yaleka alamidde okubatami ayitibwa Husaini okubeera nga yali ayitibwa Husaini abeere nga atwala entebe oluvannyuma lwe naye wajjawo okusika omuguwa fakana alfitinata baina almuslimina baina Muawiyata wa Ali falfitinati kanat lanqadi hatta sanati 41 omwaka efitina teyaggwawo paka ku mwaka ogwanamu ogumu owulidde obusiraamu lwe beegatta baada an tanazala al-Husayn al-khilafa Husaini nga amaze okutoba khalifa abasiraamu babeere nga beegatta bwebe tuli batula wansi nagamba nti oba khalifa mutadde naye Muawiya bw'anaaba afuddeko biidhnillah nga kyali mulamu jja botwala fakanat muamara famakaruhu wa qataluhu abantu bamutta abataategeerwa bayikira baali dawlatul islamiyya owulidde naye ekiseera ekyo ekyaliwo nga bwe kyali kitambula abasajja ne babeera nga beekwata ku busiraamu ne baleka ebintu byonna ebisinga obungi basaba batambuze obusiraamu tere wamu naye nga fitina yali mpitirivu naye olwaliwo obusiraamu obwaleero gwe musiraamu kyokoze kyonna omukafiri akutunuulidde agamba atandika obateegulwa nti abasiraamu bonna weba
Ulakwata ngobye oliba mkwata simanya mbizi ya mama swai simanya eswai abi mbizi ya mama simanya hamuza atagitise mu lyato lya swai basilamu kubaswaza nola mu musilamu ayambadde akakaya mukyala mwana muwala ayambadde akakaya kyokaya badde kolengi kati musilamu kyobu ogenda kuvumisa busilamu tetina busilamu tugamba tuli modernized no obusilamu sigala busilamu kibulagira kyekyo abakyala bambala engoye kati olwaleero zitangaala bonna woyita tokyetaka kumugamba nti oba tugende yatunda ayolesa omumaze omulaba mweru si mweru afaanana ate byonna omaze okubiraba tokyetaka gamba nti omubikkule tukopye enkola nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama latattabi'anna sunana man qablakum khutwan ba'da khutwa kama qala afdalu salawati wa taslim yatugamba nabbi titujja bagoberera lutakuluta naye nga tubagoberera muki mu nkola zaffe tibiziri awaka buli kimu kiri awaka omulamu ogwaliwo sinna kwerabira hatha janibi lmawidha bannange tuteekeddwa okubabuulira tewali bwe tujja basanga olwaliro omuntu olumala okuzaala bwati nkwatanga tungagenda wetaba kutuba yemutuuzaawo naye tulina okubagamba ebigambo bino mubyagale mukkirize bamugaane wakulil haqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur tulina bagamba mazima tetujja basanga mu maduuka gamwe mubeera bizi okola kwona okola kwoli tulina budde bwe nja kugamba nti kankuwulya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala njoga ndi bizi kuba katuuba ejjuma lwe twatuuka abantu ne gamba nti ejjuma erina kuba ya dakiika 15 olw'okwamagala ogenda okola kati obudde bw'okusoma tunaabufuna ddi nolwekyo abasiraamu tudde engulu tubeere nga tutereza enkola zaffe olwaleero tugenda kusoma ku kiraamo nakyandyogedde ekiraamo kyetugenda okusoma olwaleero omusiraamu yenna ava mu nsi ebitambula mu nsi olwaleero bimubiraba abantu bangi twawukanye mu famire zaffe abantu bangi eŋŋanda zikutuseewo abantu bangi batemaganye abantu bangi bafuke bakadde baabwe bangi battiŋŋanye lwaki lwabiraamu lwaki lwa maali Allah ogenda okugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina teyali musiru obusiraamu tewali kyogenda kunoonya okujjako nga kyekiri hatta wujida baaba alqiyasi tusangayo n'omulyango ogw'okugiraagiranya wa in sakata anhu alquran fanajidu alilla baina ashay'ain kubanga ekyo kyaliwo ne ku mulembe gwa Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ensonga yajja owulidde yali alonze sahaba omu ku basahaba ng'amulonze ila himsi naye n'awandiika mu katabata ng'asanze ensonga Allah nabi saa sallama teyagikoonako ate ne Qur'an sakata anhu faqala alfahamu alfahm thumma qayis al-umuri fima tajidu mimma laysa min al-Qur'an yamugamba nti awange alfahamu alfahamu ate tunakyo mu Qur'ani gyekiri Allah subhanahu wa ta'ala era amuaye mu Qur'ani atula katakaru jayina na sura sijukira bulungi naye nga aya yomweri nga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeza Allah subhanahu wa ta'ala sibisije bima araka Allah gendo la mulaba kwetu Allah subhanahu wa ta'ala chaba akuwadde ko kubantu kitegeera bima aragmana kyakuwadde ku bantu kitegeera tusembereko mu maaso katono bannafe basobola okuba nti baba ku bibatuula n'olwekyo olwaleero omusiraamu tebwatireka ekyo mabega obusiraamu tebwatireka ekyo mabega buli nsonga yonna enjaga Allah teyagyogerako mu Qur'ani naye tekkirizibwa kunyobwa lwaki lima fiha min al-illa bainaha wal-khamr olw'ensonga nti erina enkwatagana y'emu yennyini wakati waayo n'omwenge bifaanagana omuntu bw'aginywa yeeyambula omuntu bw'aginywa tategeera byogera si byamagezi buli kimu akikola zinna mukwano gwange nasoma naye naye olwaleero tategereka alinga mulalu naye bwe kijja ekyo oba kimuzikisa ogenda okulaba ng'ali mu muzikiti bw'afuluma bw'ati ng'atambula yenna ali bwereere ng'atambula mu kibuga luddawa nga eri omuntu w'obuvunaanyizibwa ekyamuna yali njagala ekitegeeza illatu lkhamr wa illatu albanja yani sawa bw'ogenda okwetegereza wakati wabyo mbiri byonna bisigala byebimu ekitegeeza nti bibeera haramu هذا هو القياس باب القياس موجود في الإسلام إنما لكلنا نيا زيجبوا نيا تنقى سيزو كيزيو وليو أبواب اندلا من الأحكام وليو الاستصحاب والاستحسان زلنا باب جيزري باب الاستحسان في الإسلام الحلال والحرام والمكروه والمباح
والحرام والواجب والمندوب زنا أحكام اتجيزا ننظر فيما عمل الإنسان تتون يوم تتابع كوزي فنقسمها تحت هذه الأحكام الموضوعة وهي الأحكام التكليفية دون الوضعية نتوسكيلا كنا نانتوالو تاكوزي تلي حرام تلي حلال تلي مستحب تلي مستحسن تلي باطل تلي نتويلا كتكسما وكسيزيلا كتكسيزيلا هذا هو نوريتشو وandikiraamo kyekiri mu Qur'ani era Allah yakitulagira abantu tw'abasiraamu nga tenaffe bwe tuli tugambye tujja kugobera abakafiiri khutwa baada khutwa lutakuluta olwalira abasiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala yatusiza Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba nti n'eddiini agijjuzizza olwalira abasiraamu b'osanga mu makooti bagenze kuwaaba kubanga munnange nti emaali bagala bajigabe yobafune kyenkani basiramu nekufira agitaddeko nekanzu agirina twagala tufune kyenkani olwaliro mutugamba tukola ekiraamo agamba sigenda kufa kati okola li Allah endagaano togenda kufa lunaku lundi owange kola ekiraamo nti aa bitu byange programu zange temulimbe kufa haulayi msimu wasilamu leo tukatuwetuweisa olali kakati omufundafo musilamu natali musilamu funa tusigala kyekimu omukafiri alwana nawe musilamu alwana ate kyenjawulo kubanga omusilamu tujja kuyita nti ate oli mubuyakuya nnyo tusinga ne ku mukafiri kubanga Allah yakuwa buli kimu emaali y'omuntu almilkiyati thalathati lmunkasama ensonga enzitranspering obwannannyini Allah subhanahu wa ta'ala yazitulambikira dda amanyi bazitutekululira n'atulaga omusika bwe gutambula mu Qur'ani y'ekitiibwa nassa aya mukaaga mu Qur'ani thalatha minha mujmala wa thalatha minha mufassala Allah nassa aya mukaaga ng'ezimu kuzo ssatu ziri indirect translative endala ssatu nga zi indirect translative zonna nga zikuwa ne zikulambikira omugabo guno guwe gundi omugabo guno guwe gundi Allah n'abasikana abatulaga naye nammwe abasiraamu ne mukeera enkya tumugenze mu kooti kubalamula eddiini mwayingira yaki wabwe tetwogera nga tulina obulumi eddiini oba wayingira yaki bubanga tusobola kubuuza bamanyi ba busiraamu kukiki kwagala ku busiraamu n'osalawo oddukire mu kooti ze mbayita babbi ebiseera ebisinga kuba abantu kisinga okuboonoonyo ekibajja kutunya Allah subhanahu wa ta'ala bubbi kwagala kubba na kulyaza amaanyi abalala n'osanga ate abalwanira hukuuku nga ze balwanira si zaabwe omusajja afudde alese mukyala we n'abaana be n'emmaali ye n'alekawo kitaawe ne nnyina kati gwe mwannyina w'omulenzi ova otya n'ogoba mukyala w'omulenzi n'omugoba mu maka ge mbu naawe oyagalako hakkiyo wabijjeewa ani yabikuwulidde ebyo ebiseera ebisinga Allah yagambanga abakafiiri obwo nti basamwasama nnyo n'ebigambo byatamanyi naye naffe tubayingiddemu abamu kufa abasiraamu kubanga okeera enkya n'osamasama ebigambo byotalinaako kumanya mu ddiini ng'ate osaanye otule wansi oluuze bakubuulire ekitundu kyotegeeza okubanga oweera tugole ebiraamu olwaliro obusika buyimiridde ku biraamu onjagala toyagala wonna wonoogenda kiyimiridde ku kiraamu kino nkikukakasa gwe wenna mpulira bw'ofanga tolina kiraamu emaali yo administrator general mu Uganda tulina kye bayita succession law. The good thing is that Sharia law is recognized in each and every court wherever you go. You're not going to say Sharia by recognizing. In fact, let me tell you that Sharia law is recognized more than any other law. Recognizing banyo kuba yasingo okugabe mali y'omufu n'ebiwa bannannyini abalimustahiqina. Allah subhanahu wa ta'ala kama Qur'an lirijali nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله سبحانه وتعالى كما جاراني balina ebyobugagga abasajja balina ebyobugagga mu bakadde baabwe babeera balese n'abakyala n'aboluganda baabwe n'abakyala balina ebyobugagga emigabo mu mali y'abakadde baabwe babeera balese wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe mimma qalla minhu mu butono bwabyo bwe babirekeddemu aw kasura oba bingi bitya nasiban mafruza mugabo gwateeka ay nasibun wajibun muqaddaru shar'a alayka an tufihi ila sahibihi mugabo Allah yakugirika nga gwateeka
wagambye okufuna ateekeddwa okufuna olwalira abantu tukyali mu jahiliya kyabakyala omuntu n'aramu omusiraamu imagini nti ennyumba nti wadde baana bawala ebisigadde by'abaana balenzi man anta kyolina okusooka okumanya gwe ng'omusiraamu tolina buyinza kugaba maaliyo ofudde nkiddamu newakubadde ng'obiwandiisa oli mulamu ekitegeeza ekiraamo essaawa zino bw'ogenda muri ez'enjawulo risaaki eno gye twakakolako bw'ogenda mu succession law the term it is called al-wasiya maanahu ma tarakahu al-mayyit min al-kitaba tadullu ala kayfiyati tahammuli amwalihi ba'da mawtihi nga omuntu ekiwandiiko kyonna kyalisi nga kikwatana ku by'obugagga bye nga kiraga engeri ki ebintu ebyo gyebisaana okuba nga bikwatibwamu succession law kyetunyumya nti kibayita wasiya oba kibayita ekiraamo gye bali kwe kuba nti omuntu yeegabira ebyobugagga nebona agenda mu Buganda nabyo bwekito bibiri yonna mulijo nzeza Buganda wano ezitali ku ddiini yenkola yaabwe kiraamo kugaba maaliyo naye maali mu Musiraamu ngaffe tetugigaba si gwagigaba Allah yagigaba dda obuzi bwe tulina tetwagala kubuuza obuzi bwe tulina tetwagala kusoma tutule wansi tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ekiraamo n'omuntu byasaanye okukolerwa ng'afudde mulamu obwensi eno abasinga obudde tukimanyi nolwekyo nja kufundikira khutuba eno esooka nga ntemyetemye ebintu bino biri ebintu bitaano omuntu yenna bw'aba afudde ebintu bino bitaano bimukolerwa ekisookera ddala mawna tajhizi omuntu bw'afa ateekeddwa okuteekebwa kyebayita mawna tajhizi kikwamu ebintu bina nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera bima yufalu bimayiti muslim omuntu yenna omusiraamu yenna aba afudde akolewa ebintu bino bina ekisookera ddala ghasluhu okumunaaza ekyokubiri takfiru okumuzinga byonna ebikozesebwawo bonna byo byetaagisa kukyonna ekitaagisa ku siteegi eyo ekyokusatu as-salatu alayhi okusaalirwa ekyokuna dafnuhu okubanga tumuziika ne transportation yenanga omutate kyebayitamu olatajhizi byonna ebyetaagisa okukolwa ku bintu ebyo omufunga alese ebyobugagga bye birina kugibwa mu maali ye so si kumusondera ensonga eyokubiri mu bintu ebitaano ebikolerwa omufu kwe kubeera nga ekyokubiri kibayita ad-duyunu al-mutaalliqatu bi'ayni at-tarika omufu mu bintu byonna byabadde afuga mu maali yonna gyabadde nayo mulimu ebitali bibye nga byamuteresebwa nga byamukwasibwa nga amaana tuteekeddwa biteekululwa tusooke tubijjemu tubizze eri bannyini byo ekyokusatu الديون المتعلق أو الديون المرسلة وهي دين الله أو دين العالمي أما بانجا التي تكون في ذمة الميت أما بانجا كبانجي هو مفوي الدين بنفسه يولا أوباروني أوباتي أو سلام oba ng'alina kyabandibwa ng'abadde bamusindikira ssente okubanga abaleetera ebyamaguzi n'agenda okufa nga ssente ezo tazibaddiza hatha fi dhimmati lmayit omufu ateekeddwa okusasulanga amabanja au dainu llahi oba bbanja lya Allah mwemuli zaka mwemuli ekisiiba ennaku z'otaasiiba nga zaali zatteeka okuzisiiba mu Ramadaan waziryamu n'otaziriwa abakyala naddala balagajjala nnyo nga Ramadaan eweddeko ate nga tewali mukyala n'omu illa al-aisa okujjako omukyala Allah gwe yakomya nga takyagenda mu nsonga zaabwe za buli mwezi ye mukyala yekka ayinza okusiba ekibuzo n'akimalako nga takoze ekitawumudde naye ennaku ezo bwe ziggwako ekisibo ne kigenda nga twegayaaza paka Ramadaan alijja tomanyi oba onaatuuka oba tootuuke teekeddwa okusasula ennaku ezo bw'oba ofudde nga tezimanyikiddwa bbanji ligenda okuvunaana ila qiyami saa naye ate bw'oba olirese mu kitabo nga mweriri wadde tonnalisiiba muwalawo oba mutabani wo asobola okulikusiibira oluvannyuma lw'okuvaawo annadhir okweyama abantu beeyama nalowooza mbw asibize naye nga yeeyamye ate ne balimba liba bbanja lyogenda nalyo mu nsingo yo ate yaumul qiyama sikulimba tojja kuleeta ssente ojja kuleeta mirimu giwakola hijja ziwakola eswala ziwasaala saddaaka ziwawanga zogenda okutoolako okusasula mabanja ago yaumul qiyama emitango wegase ne mukyalawo mu Ramadaan naharan alayka kafarata siyami shahrayn mutatabi'ain noba nga tewagisiba emyezi egy'ebiri
oba wajama mchalawo fil hajji nobangezo kafara tuziragajja bye tulabanga ebitaliwo indama tadkhulu fil ard bona yingire takiri olujjo kumanya nti buli kimu alina okukikola ngo kyali ku nsi kuno. Ekyokuna alwasiya wa huwa tabarru bil mali ba'da al maut, okutuukiriza ekiraamo oba ekisuubizo omukyabadde kyabasuubiza ng'avudde mu bulamu bw'ensi kwe kubeera nga tabarru bil mali ekyo kyonna kyabasaddaasa oluvannyuma lw'okuvaawo kwe ng'akiwandiise kituukirizibwa mu maali ne kijjibwamu ne kiweebwayo nga saddaaka fi sabiili lbirri wal akhir wa huwa al irth, ekisembayo bwe busika. Naye genda weebuze wenna yali afuddeko wa mu makanga mu byonna mwabikoberera ebyo. Omuntu wava bw'ati gamutandika okubba ebintu bye n'abaana be nga bwe muli. Omwana n'asirikira emmotoka, oli n'asirikira ekyapa, buli omu kalina n'akasirikira olw'okuba nannyini ye agenzi. Wallahi mulibba ku nsi kuno naye yawmul qiyaama mugenda kubisasula. Indama tadkhulu fil qabr, enseeyo gyemulabye tulindiridde. Olunaku lw'onaayingira bw'oti byonna oli byekutuusa tebimumakola ku nsi. Abalala bannama ne balikanga bawandiisa ebiraamo byabwe ne mubikumpanya. Oli n'abikwata n'abisazaamu n'abyezzaako ebintu n'abibba. Wallahi indama tadkhulu fil qabr. Abalala ne mweyamba okusasula amabanja g'abafu naye abajja okuba bange ne ntandika obbakuba amakoona. Allah agamba faman khafa min muusin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Singa omuntu aba alamye ebikyamu kyolwo bitereeza naye mu aya Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulamisa kuba ng'atulamira ng'atulagira okuba ntunaga nti kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mawt in taraka khayran lilwasiyati lilwalidayni wal aqrabun. Allah yatulegawo okuba nga tukola ebiraamo nga kufa kukola ki kututuukako n'atugamba tukole ebiraamo tetulina garanti ya kufa kuba ni wano wengi wennyini nsobola okufa n'engwemi enfa. Olwokuba tolina garanti ya kufa bwe kuba tolina okukola tabaduli bikitabati lwasiya otikidde okwanguyiriza okukola ekiraamo kyobeere nakyo mu separate place esobola okubanga egayidinga abantu oluvanyuma lw'okuvaawo okwo. Singa oba ovuddemu nga guideline gye bagenda okutwala okusobola okubanga ate mwana wattu bakola ebyo ebisaana okubanga bikolera oluvannyuma lwo. Naye omuntu afa nga tebamanyi na babanja, afa nga tebamanyi na baana balise, afa nga tebamanyi maaliwo eri, afa nga buli kimu kyabalina kyebamanyi tebalina nobatandikira nebigenda okuzuuka luvannyuma. Allah agamba faman baddalahu, yenna agezaako n'akyusa ekiraamo ky'omufu nga byalambye ebituufu bikwatagana ne sharia fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna. Oli yenna gwe katanda n'akyusa ekiraamo akabi konna kagenda okuddira. Omufumu abanga alese alambye amabanja gange sente eziri ku akawunti musasula gundi ne gundi ne gundi ne mukeerekya ne mulya sente ezo ne muzibba. Wallahi buli yonna ekigenda buli lawumu zonna ezinajja bikole mu bidda gye muli. Omufu yabira kiriya wa indama talqawnahu yawma alqiyama, akaseera bwe munaamusisinkanira nga Allah namma batutte tadfarunahu bi a'malikum as-salihah, mugenda kuwaayo emirimu gyammwe wa yudfaru wa yubaddalu fi dhalika a'malu sayyi'a, ye bajja kumujja mu bibi nga babawanga ye bamwa biri mu mirungi gyammwe. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu rahim. Tubu ila Allahi fattabi'u min dhanbikum wa astaghfirullaha. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الرحمن اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عائشة رضي الله عنها ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما آتيتكم به فأتوا به ما استطعتم كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti kyonna kye mbambagidde nakyo nekibayigiriza mukyekwateko okusinziira ku busobozi bwammwe, na kyonna kye mbambaganye nti mukikola mukireke ne Allah bw'ati bw'atugamba. Nolwekyo bannange tuleme kubeera kankiyite bubuyabuya. Abasiraamu tuleme kubeera babuyabuya kubanga tulina guidelines ezisinga okuba direct translating. Let me tell you about what we call the Succession Law Act in Uganda. Succession Act ya Uganda abasinga gye muddukira abasiraamu mmwe n'obusiraamu bwammwe muddeyo musome obusiraamu yenna akyaddukira mu kooti ng'oddukira ku mukooti ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zeyatunnyonnyola. Ne mugenda musimanya ate mama baffe bali babiri ate taata waffe abaana abamaama olu n'abaana abamaama oli bawo omusajja ne baba alina abakyala bameka ne baba alina abakyala bameka nga bawera abana nga bawera abasatu
bakyala bwe maali na balina jigabana n'abaana wamu nga buli omu ofuna amugabo Allah gwe yamugerekera naye abakyala bamuleeta engezigezi olwokuba omusajja yakuzimbira egindi oli gwabadde yakawasa tannamuzimbira n'otandika okugamba mbuze ebyano byange n'abaana bange gwe wabikola maali ya mufu Allah yagiderekitinga nejja erina okulaga naawe nakuwamu omugabo gwo ne mufuuka amakuuli okubanga amateeka ga Allah gakola gatuukirizibwa gasibwa mu nkola abakyala ne mutandika okulwana twagala sharia n'obusiraamu mubuveemu nammwe abasajja abakyakuba amakuuli nga temwagala sharia kubalamula obusiraamu mubuveemu kuba olwo demba mubavuddemu tekiwetaagisa temujja kusaala hatha kufurun bi ahkamillah oba ojeemedde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah agambye nasiban mafruda agambye mugabo gwa tteeka n'agamba tilka hududullah ezo nsalosalo za Allah ate n'agamba nti abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum nafa bakadde bammwe ne bakyala bammwe n'abaana bammwe temumanyani wa mugaso gye muli byonna Allah yabikola nga abimanyi naye abantu baddaawo eno lugabire aleze bannange oli akola nibyayogera enyuma yagenda olugenda nga timugitundanga azifu agenda kudda agisulemu mwana wange inainafunanga ku mugabo gw'emaali yange tagitundanga si gwe bakondeko enkozesa yabyo bwe fali byo byonna Allah bimala abakondo abatagala kusaddaaka nga bakyali balamu bwe batuuka mu kufa naga emaali yange yonagiwaddeyo ebyobusiraamu yonagiwaddeyo ebyobusiraamu bali mukoloba jjana masikini obadde togigaba ng'okyali mulamu kyokka ate osazeewo ogigabe ng'ofa tirina kyetugasaya tetusobola gitwala wadde ogiwadde busiraamu era tugiwa bannannyiniyo illa bithuluthiha okuggyako ekinabbi kyeyalagira ekyokukimu ekyokusatu kyayo ebigambo bingi biidhinillah tabaraka wataala olwaliwo tuse n'ebiramu biidhinillah abanagenda nabyo anaabatyayagadde nga tonatuusa kulama fabiha wa ni'ma kino الإنسان على نفسه بصير اليوم قوسي بقول مجان على فصلوا على الحبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا يسر وتحسن علينا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم رب اغفر ولهم انت خير الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه للرشد والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بيتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا ارفع المسلمين والمسلمات اللهم ربنا ارفع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل الاسلام فوق الكفره اللهم ربنا اجعل الاسلام فوق الكفره اللهم ربنا نسالك موجبات رحمتك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين في دولتنا هذه وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل تسليما واقيم الصلاه فان الصلاه كانت من كما موجود الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد